nasibye bulungi n'ekiro kigenda bulungi tuli wano wapasa tugende tunyumirwa kubeerawo kwa Mukama Katonda. Lwaki wadde abayimbi beesapootinga naye n'ogamba kojje kuba tukulaba oliwo wekka tolina banno lwaki osazeewo okujja mu kivulu kya Musumba? Ekisooka ndi muwagizi wa Pastor Bugembe. I'm a big fan of Pastor Bugembe, a very big fan. Ate kyandi musajja mulokole ebintu ebyo binyumira era nzija n'ebibeeramu bwe manyirawo obudde. Abalala bibakutte kubandyaga byada eno obaawo naye n'ebimukutte mutasobodde naye mbakiikiridde. Kumanyira omutagasewo naye olunaku lumu era kuyisaamu eggaali kati munnange tuludde okulaba lwaki watulyako birthday party omukulu nagibalyako oba gwataaliwo olabika tewaliyo kwata simu zange yo esimu zange tozikwata bwezikuba kati osanga kyenaligamba tubuulire celebrity yaweza omwaka mulamba natwebaza Mukama yaweza owulira otya okuba ng'oli taata kyamuwendo nnyo kyemanyi goyinza okimanyi bulungi kyamuwendo kati omusajja yenna akula alina beera ng'ayita mitendera ng'egyo afuuka omuzadde n'essanyu ly'omwana teri I think tosobola linnyonnyola linnyonnyoka paka ng'olituuseeko. omuntu ayinza okwebuuza munnange wavaayo n'opostinga ku Mother's Day omukulu tetujja ye mubuuza naye kale katukubuuze wavaayo n'opostinga omukulu ebyana ne bikaaba ne bigamba otukoze abaana mubawaayiriza teri yakaaba olunaku lwalira Mother's Day kyandibadde kyabulyaza amaanyi obutapostinga maama w'omwana wange ku lunaku lwawe nalaba nga kyali sipo ekyo akuba Joe kasita akikwata akikola kinene naye nga twebaza Mukama mwagala nnyo Mukama mwagala nnyo netukulaba ng'ogenze ne Luweero noonya akalulu ogaba reflector okola ki omukwano namwe guba byonna binkakkatako nga bwegambye toli mama mwana wange kyali bane kyabulyaza amaanyi era obutamuwagira oba obutamakuseki abantu b'Eluweero basaba akalulu kamukyalo ab'Eluweero basaba akalulu ka Women of Parliament 2026 kyabagina Nantongo mulabiranga ddala ku lulwe n'olwange naddala bakuzi b'endongo mpagire owagire mama mwana wange naye ye mukyala waffe gwe twalonda mu bangi byenjogedde owulidde biwulidde tukulabye oyise naye kale banne nayagiza nnyo okujja okumubuuzaako sabamubuuzayo akabuuzo kamu sigala mubuuza bingi mubuuzeyo kamu osibye otya n'omukwano osibye otya mukwano nenga Musumba omwagala nnyo kati Pastor Bugembe omusapootinga totera bbeera mu bivulu ye Musumba wange ogisanze otya nungi interesting munnange twali tuli awo nga bakupostinze ku Mother's Day yepostinga mulabe mulekanye muireso kankuleko kale neyansa abantu b'Eluweero bagamba tiwendi nnyo ate Mr. Liu Mr. Lee besi wange nnyo nedda mama gyowereka ndabe Musumba wange akusabira naakalulu era eyo gye tubeera abeera twamulaba ng'agenza ogaba reflector za Honorable Kirabo apostinze ab'Eluweero banaye mama Luweero mu mulabi era best friend kyalina okukola temwatuta ku mukolo gw'omwana gyowe katubere mu kivulu